Mikwano gyange mbalamusizza nnyo mukama waffe Yesu Kristo yebazibwe nnyo yebali mukama olw'ekisa ekibateereddwako mpiti batumusiime Joseph Prosper akwagaliza okuba omuwanguzi mu bulamu bw'ensi eno ne buli obugenda okujja. Olwaleero tugenda kuba tweyongerayo bulambalamba ku nsonga yaffe eno ey'omuwendo oguli mu bulamu bw'omuntu era nga twesiba ku kisaawe kino kitwalitandiseeko ekisaawe eky'ensi y'omwoyo kubanga nagamba nti omuntu asooka anaazuula omuwendo gw'obulamu bwe okuyita mu busobozi bw'alina abalala bwe batayina. Ekyokubiri nakyo nga nakitandikako wiiki eno neŋŋamba nti era omuwendo gw'omuntu ng'oggyeko obusobozi bw'alina ate gwekwese mu kukolagana obulungi n'ensi y'omwoyo oba okutegeerera ddala ensi y'omwoyo kiki eri gy'oli kiki ekupulaningira era ekulinako pulaani ki. Naleero njagala kubanga tweyongerayo ku kigambo kino eky'ensi y'omwoyo kubanga nali nkomye nga ngamba nti ensi y'omwoyo yemanyi kiffe kyennyini ekituufu kye tuli yemanyi obusobozi bwaffe ekifaananyi ky'obulamu bwaffe bwennyini eky'omwoyo kye tufaanana kya mwoyo nti tetufaanagana toli muddugavu toli muwanvu toli mumpi mu mwoyo. Mwoyo ina ekifaananyi kirala nnyo nze naawe tulikiraba tuzzeeyo mu ggulu era tulikitegere nti nali bwe nti naye nga bayibuli yo wetugamba ega tuliba mu kitiibwa nga tulinga Kristo. Olwali njagala kutandikira n'ensonga egamba nti ensi y'omwoyo yevaamu obuyambi bwaffe ensi y'omwoyo yevaamu obuyambi bwaffe olw'okuba tuli ba mwoyo n'obuyambi bwaffe oba oluusi n'obuwanguzi byonna biva mu nsi ya mwoyo kubanga ensi y'omwoyo erina amaanyi okutereeza ebintu ebyakusobako n'ekuddiza obusobozi bwennyini obwakuggyibwako. Tusinga omuntu wali olina ekintu ky'oteekeddwa okubeera naye n'ojja osanga okulwanyisibwa mu nsi eno eyaffe ey'obuliwo nabagamba ensi y'obuliwo yeewuunyisa teri feya osobola okuba osaanira kuba kintu kirala ate yo neekuwamu kirala. Yes, ensi y'omubiri erwanagana nnyo naffe engambe ey'omubiri erwanagana nnyo naffe bambi neweesanga ng'omuntu walina kuba kabaka n'ofuuka muddu wali olina kuba mu mbejja n'ofuuka mukopi kati bwe bityo ensi y'omwoyo bw'ekikola bwe ŋŋamba ekyo ntegeeza ki nti omuwala asomye obulungi yatikkirwa nga yina amagezi mu kibiina abulwa omulimu. Mulaba ensi bw'ekola nti omusajja yasoma omugezi ennyo asobola okutuuka n'anoonya n'omuntu gw'anaawasa n'abula. Kati kyengezaako okugamba nti eno ensi y'obuliwo esobola okufuula omugangatika oba ŋŋamba esobola okugeetaageta ekuziyiza okubeera ng'ekyo kyennyini kiwajja okubeera ng'okiri naye newankubadde ng'ekyo kisobola okubaako mbagamba nti mu nsi y'omwoyo bo obuyambi busigala gye buli obugamba nti omuntu yenna singa anaaba abikkuliddwa n'ategeera engeri y'okwerwanako entuufu ensi y'omwoyo ebeera n'obuyambi okujja nemutaasa neereetera ddala original kopi eri gye wali oteekeddwa okubeera. Mulimu omukyala ne bbaawe bali mu kitabo wano ekyabalamuzi essuula ya 13 n'olunyiriri olwokusatu. Bayibuli egamba nti malayika wa Mukama n'alabikira omukazi ogamba nti laba nno oli mugumba so tozaala naye oliba olubuto era olizaala omwana wa bulenzi kale nno weekuume nkwegayiridde oleme okunywanga ku mwenge newankubadde ekitamiiza so tolyanga ku kintu kyonna ekitali kirongoofu kubanga laba oliba olubuto era olizaala omwana wa bulenzi so akamwano tekayitenga ku mutwe gwe kubanga omwana aliba muwonge eri Katonda okuva mu lubuto era ye alitanula okulokola Isirayiri mu mukono gw'Abafirisuuti. Bulira ebigambo bino ono gwe baali bagamba yali mukyala wa Manowa omwami yali Manowa nga baali bagumba ne mukyala we nga tebalina mwana mu famire naye ekiseera ne kituuka ekyo nno butaba na mwana kiruma era si kisanyusa wadde n'akamu naye newankubadde nga bwekityo bwe kyali bayibuli yeetugamba nti ensi y'omwoyo nekka n'ekyetabamu negamba newankubadde ng'oli mugumba ebyo ensi y'omubiri gyekwogerako naye ey'omwoyo leero ekoze intervenes ekiyingiddemu eyagala kukyusa kigambo kibaludde nga bakuyita badde baga ogenda ali wa Manowa omugumba kakati n'erinnya ne likyuka okusinziira ku ddoboozi eryayogerwa okuva mu nsi y'omwoyo. Malayika wa Katonda bwe yatumibwa Katonda najja nayogera eri Manowa ne mukyala we bannanga baali abagumba batuuka ekiseera ne bazaala. Yesu atugamba mu Matayo 11:28 laga nti mujje gye ndi mwenna abakooye era abazitoowereddwa nange nnaabawummuza. Mujje gye ndi mwenna abakooye era abazitoowereddwa nange nnaabawummuza. Kati ng'ategeeza ki waliwo ensi lwetutikko emigugu waliwo ensi lwetufuukira ekizibu ensi etufuukira ekyennyalwa naye bayibuli esigadde etuzaamu essuubi nti ensi y'omwoyo erina ekiddukiro erina obuyambi obututaasa akatyabaga singa kaba katutuuseeko. Omuntu ne bw'aba nga aweddemu essuubi ne bw'aba nga aweddemu amaanyi singa Mukama amuwa amagezi n'afuna obudde obwogerezeganya n'ensi y'omwoyo ku sayidi ya Mukama
obulamu bw'omuntu oyo tebusobola kufaafaagana oba kufa ttogge nga sitaani abulinyiridde. Bwe tuba tusabye Katonda akozesa ebintu bingi nnyo okutuyamba. Asobola okukozesa eddoboozi ly'omu mitima gyaffe n'atudduukirira, oluusi atuma bamalayika ne batuyamba, n'oluusi akoma ku bantu bennyini. Obasomye mu kitabo kya Daniel essuula ey'omwenda onyolwabirimu Daniel nga asabye oluvannyuma lw'okulaba ng'ategedde nti emyaka gy'obusibe bwabwe gyali girina kuba 7. Eggulu lyawulira era ne lireeta malayika n'ayogera naye okuva ku olwo obulamu bwa Daniel tebwasigala kyekimu, ne Isirayiri ng'eggwanga enteekateeka y'okuva kwabwe mbunyage awo yatandikira. Mukama Katonda ayagalira ddala obeere muwanguzi, era kyova olaba yateekawo obusobozi obukulwanirira buli lunaku, buli lw'oba ng'olumbiddwa, buli lw'oba ng'ofunyemu okulwanyisibwa ng'omuntu. Olaba gamba n'okuga nti n'okusaba kwennyini nti omuntu nakyera oluusi waliwo lwe kugaana, omuntu n'otasaba nga bwe wandisabye. Ekyo ndowooza kati gw'okimanya amanyi okusaba, nti waliwo omuntu lw'obeerawo ng'olina embeera mw'oyitanga ezitowa, ng'olowooza wandisabyeko ekiwanvuko naye era n'otasobola. Embeera bwe zimanyi okuweta omuntu ne zikutuusa ne kumutendera nga n'agasaba tolina. Naye Bayibuli egamba mu Baluumi 8:26 mbwera bwe kityo Omwoyo Omutukuvu atubeera obunafu bwaffe, kubanga tetumanyi kusaba nga bwe kigwanira, naye Omwoyo yennyini atuwolereza n'okusinda okutayogerekeka, naye akebera emitima amanyi okulowooza kw'Omwoyo bwe kuli, kubanga awolereza abatukuvu nga Katonda bw'ayagala. Omwoyo Omutukuvu awolereza abatukuvu nga Katonda bw'ayagala, ng'akozesa ate emimwa gyaffe okutwegayiririra mu maaso ga Mukama. Awulirira omuntu ng'akuwa obujulizi, nabadde ndi mu kusaba nga nzigweddemu amaanyi nga mpulira, naye ekisa ne kijja nagenza olya nga mpulira ekisa eky'okusaba. Bambi kumbe waliwo sapooti evudde mu ggulu. Obutuukirivu, obulokole n'obutukuvu byonna tetwali badde nga tulina n'ekimu kye tusobola, naye obusobozi obwava mu ggulu okuyita mu Mwoyo Omutukuvu yatuweebwa Yesu Kristo bwe yafa n'awaayo saddaaka etusaanyiza Omwoyo Omutukuvu okubeera mu ffe. Kati tusobola ebintu bingi nnyo. Omuntu osobola okwefuga n'otabba, osobola okwefuga n'otayenda, osobola okwefuga n'otayomba wali badde ovaako waya, osobola okusonyiwa abakozi obubi, osobola okwenenyeza bonyiiziza n'ovaamu amalala ago ag'okwekulumbaza. Naye singa si busobozi bwa nsi ya mwoyo, bingi nnyo tetwandibisobodde. Era ekisinga okutawaanyiza ddala abantu bonna balowooza nti obulokole nayo ddiini ng'eddiini endala. Amadiini gonna agali mu nsi muno gayamba omuntu omumanyisa obubi bw'ekibi kye, naye tegamuwa maanyi gamusobozesa kiwangula. Ekyawula obulokole ku ddiini zonna endala nti bukujjukiza bibi by'okoze na by'olina oba Katonda byakuvunaana, naye bukugamba ne bukuwa n'amaanyi agakusobozesa obbiwangula. Ekyo Katonda kye yaleeta. Era ensi y'omwoyo bw'obanga ogitegedde n'obanga okolagana nayo naye n'otagisaba kuwa kino, okuwa amaanyi agawangula ekibi, okuwa amaanyi agawangula obunafu, then eba ekusaze, kubanga obusobozi oba amaanyi oba obuyambi oba okutusobozesa okutuuka mu ekyo Katonda kyatwagaza buva mu nsi ya mwoyo. Ekirala kye njagala okwogerako olwaliro, mu nsi y'omwoyo mwe muli enkomerero yaffe. Nabagambye nti ensi y'omwoyo mwe muli obuvo, naye kati ate wali destiny gye tukomekereza. Byonna bikole, zimba ennyumba, genda e Bulaaya, genda e Taiwan, suubula, byonna bikole. Naye gwe okimanye nti enkomerero yaffe ku nsi, era tuddayo mu nsi eri etalabika ey'omwoyo. Tugenda kutuuka ekiseera tuddeyo tusasulwe empeera oba kubonerezebwa okusinziira ku ebyo twakola. Kati bwe kino bw'otandika okimanya, omuntu buli lw'otegeera nti ku nsi kwendi naye amazima go gali nti ngenda tuuka olunaku nveeko. Yes, abantu bangi nnyo abalimba bannaabwe mbu tebafa, naye baamala kufa. Tulyoka tumanya nti ensi y'omwoyo tebagizannyirako. Ekiseera ky'okuzzaayo bwe kituuka ekukima n'ekutwala. Juzi mukwano gwaffe omuweereza eyali alina eddiini eyo bayita bisaka w'obusobozi, naye ssebe ensi y'omwoyo yajja n'emukeera n'emutwala, so nga yali Katonda mulamba ku nsi kuno. Naye ekyo kyo tekitiisa kasita oba nga wava mu nsi ya mwoyo era oliddayo mu nsi y'omwoyo. Oba oliddayo oli mukadde, oba oliddayo oli muvubuka, oba oliddayo maze gaggawala, naye ekikulu kiri nti otuuka ekiseera n'oddayo. Kati ekyo kye kimu ku bintu ebijja gye tuli bwe tubirowoozaako bye bituleetera obutakola ffujjo, bye bikuleetera ogamba kambeeko w'enkoma. Lwaki? Kubanga ebintu bino bwe naakola eby'effujjo, ekiseera nga mmaze okuddayo mu nsi eri y'omwoyo, waliwo obuzibu bwe ndisangayo bwe mba nkoze ebyafujjo. Kyova tolina kutulugunya muganda wo, kyova tolina kutta muntu olw'ensonga mbu olina by'oyagala okuyisaawo abadde akulemesa afaaveewo. Anti labayo ajja kubanga amaze okufa, naye ate naawe gwe ayinza okuba nga tebali kutta na bussi, naye era naawe olunaku lujja kutuuka era ku nsi kuno oveeko, ate oddeyo eri gye wamusindika, naye era naawe omusangeyo.
tubeera ku kyalo kimu mu ggulu. Kyetegeeza nti ensi y'omwoyo gye tudda eri emu, tugenda kuddayo okuggyako erina ebibanja bibiri eri abaakola obubi abakakanyala ne batakkaanya nayo nga bakyali ku nsi abagenda mu Geena awali okukaaba n'okuluma obujiji. Omubuulizi mu kitabo ekino eky'omubuulizi agambye mu Sula 12 naye Bayibuli etugambye mu Lunyolo 13 ng'egamba nti ekigambo ekyo we kikoma wano byonna biwuliddwa otyanga Katonda okwatanga ebiragiro bye kubanga ekyo bye byonna ebigwanira omuntu, kubanga Katonda alisala omusango gwa buli mulimu wamu na buli kigambo ekyakwekebwa oba nga kirungi oba nga kibi. Omuntu wabanga alina ekintu kyeyakola nga kibi, omuntu wabanga alina ekintu kyeyakola nga akikwekereza, omuntu wabanga alina ekintu kyeyakola mu ngeri y'okwegulumiza oba y'okutulugunya abamwetoolodde, ekyo ekigambo kye kisalawo okulemererwa kwe oba okuwangula kwe. Ntegeeza ki? Ntegeeza nti kankano enkomerero yaffe olw'okuba eri mu mwoyo mu nsi eri etalabika, nga bwe tuliba tuvuddemu eno gye tulimu tuliddamu eri etalabika, kyova osaana okweteekateeka ng'oli ku nsi ng'okola ebyokka ebiweesa Katonda ekitiibwa ate n'ebyo ebitatyoboola bulamu bw'abantu bw'oli nabo. Matayo 25:29 mpaka 3 Bayibuli etuwulira olugero lw'omusajja oli eyawa abaddu be talanta, naye alina ekigambo kyagamba nti oli eyali yaweebwa etalanta 5 n'azikubisaamu emirundi 2 ne zivaamu 10, bamugamba nti bamuwadde ebibuga 10 byagenda okufuga kubeeramu emirembe n'emirembe. Abantu abasinga obungi ekibaleetera obutamanya n'okukyawa ensi y'omwoyo eno, kubanga abaagibagamba baali banaddiini baagyogerako bubi. Abantu bayogeranga ku nsi y'omwoyo bagyogerako ebigambo nga bino: Katonda mwoyo mwereere era talabika. Kati ng'omuntu aga Katonda muntu mwoyo mwereere anaaba atya oyo? Era n'ekirala mu ggulu tugenda kubeereyo nga tusinza nga tuyimba emirembe n'emirembe. Olinga agamba nga mbeereyo nga nyimba mpaka kati niwesanga abantu bawulira ekigambo ggulu bakiwulira ng'ekintu ekya saakasi ne bagamba tebitegeerekeka. Katugira twebeerere nawategeerekeka. Anyway, bwe tuliba tugende nga tukaddiye tulyoke tulabe ebyo ebyokuyimba emirembe gyonna. Kati kambabuulire, Bayibuli bw'eyogera ekigambo kusinza Katonda emirembe n'emirembe tekitegeeza kuyimba. Okuyimba n'okusinza bya njawulo. Okusinza Katonda kitegeeza kye kitonde kyonna okugjayo ekyo Katonda kye yakikwekamu okusobola okulaga ekitiibwa kya Katonda eri ebitonde ebirala. Ffe abantu tetulinga bamalayika. Bamalayika bye bitonde ebyatondebwa okuyimbanga buli lunaku biri bafuserafe ne bakerubi ababeera mu maaso ga Mukama nga baga mutukuvu emirembe n'emirembe, kubanga ekyo Mukama bw'atyo bwe yabatonda era bakisobola. Ffe Mukama yatutonda bw'ati. Ffe ensinza yaffe okuyimba kye kimu ku byo, naye ate n'ekirala kye tukola tusinza Mukama nga twolesa obusobozi bwaffe. Tusinza Mukama nga tujjayo obusobozi bw'ekyo kye tuli, ekyo Katonda kye yatondera okubeera. Buli lwe tujjayo obusobozi tubeera tusinzizza Mukama. Kati omusinzi oli ow'okukituuti ate kuno okusinza kuno kwe tuyimba mu kyaki. Era nako katundutundu ku kusinza, naye ate ekyenkizo kye kulina nti kututeekateeka okusembeza emmeeme zaffe mu kubeerawo kwa Mukama. Naye jjukira ddala tusinza ku kyaki ne tuvaayo ate ne tugenda mu butale, tugenda mu kusuubula, ne tugenda mu kulima, abalina kampani mwe bakola ne bagenda. Kakati bw'omala ofuluma mu kyaki togamba nti nvuddeyo mu ssinzizo. Gwe kennyini Mukama kyava kuyita yeekaalu ya Mukama, kubanga lwaki mbugo olina okumusinza buli lunaku omusinza otya ng'ojjayo obusobozi bw'okugasa kwetoolodde okubeerwa solution eri ebizibu by'abantu abalala. Ntera okugamba abantu nti ne bwe batusinza wano mu kyaki, nnyimba ze tusilera okuyimba zonna zeeyama bweyami, tunakusinza nga Yesu, zonna ziwera zeeyama bweyami. Naye kati tubanga abagamba nti ke tuli mu kyaki tuzze kwambazibwa maanyi, tuzze kuddamu kukyajinga tusobole okuddayo eka, tuddeyo mu butale, tuddeyo mu maduuka, tutandike okusinza Mukama nga tuyamba abatalina, nga tubeera b'amazima, nga tusonyiwa bitukoze obubi, nga tukozesa talanta Katonda zatuwadde okwanukula ebyetaago by'abantu. So mbadde ngezaako okugamba nti ekyo omuntu singa okitegeera otandika okukozesa obulungi ekirabo ky'olina, kubanga ng'okimanyi nti ekirabo kye nnina sikikozesa kufunamu bufunyi ssente, sikikozesa kufuna ttutumu nedda, nkikozesa kubanga enkozesa yange gye nkikozesa kaakati nga ndi ku nsi yegenda okusalawo eri mu nsi y'omwoyo bwe ndiba ngenze ndibeerawa. Si ffe twereeta ku nsi
wabula waliwo katonda abeera mu butakoma mu nsi eri etalabika ey'omwoyo. Oyo ye yatuleeta era yatuleeta lwa nsonga olw'ekyo kye yayagala, olw'emirimu emingi gye yayagala tutuukirize, nti emirimu egyo bwe giribanga giwedde tuddeyo eri ewaffe mu Bwakabaka nga tulina empeera. Era yo Bayibuli etulaga nti walibaawo ensi endala gy'alikola era nga yo eribaamu Kristo nga ye kabaka waayo, etaliimu kufa, teriimu maziga, teriimu miranga, teri Yesu yalibeera omusana nga ye kabaka waayo. Egyo tulifuga naye emirembe n'emirembe. Ensi eno ng'emaze okuggibwawo tuliddamu ne tudda mu nsi endala, ensi eri eriba ya kitiibwa. Kakati kiki ky'olibeera mu nsi eri eriddawo kiditamininga wakati kyokola mu ssaawa zino ekyaliwo. Eno ensi gy'olimu ebintu by'ogikoleramu byebisalawo ki ky'olibeera mweri eddako. So n'olw'ensonga eyo ekyo njagadde nkikugambe nti enkomerero yaffe oba destination yaffe mu bulamu nga tumaze okuva mu nsi tudda mu ggulu oba tudda mu nsi eri etalabika. So bw'obanga oyagala kubeera muntu anaakola ebitali bya bulijjo, ensi y'omwoyo giwe ekitiibwa, ensi y'omwoyo gikonsidalinge nga ya nsonga gy'oli, gikkiririzeemu, giwe obudde. Bw'obanga badde tonnaba gyegattako nabagambye ejjo nabagamba luli ku Mande nti bagiyingiramu batya ng'okkiriza Yesu Kristo, oyo ekirabo kya Katonda kye yaweereza gye tuli, agatta omutabaganya wa Katonda n'abantu. Oyo yatuyamba okusobozesa okuddamu okutabagana n'ensi y'omwoyo eyali gye twali twayawukana nayo. Oyo ye Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. So bw'obanga obadde tonnagyegattako osobola okwatula n'ogyegattako. Oba ate bw'obanga nga wamala ddo okulokoka kirungi nnyo otandika giwa ebiseera byo. Ngenze ku kyamba ekirala ekiri mu nsi y'omwoyo. Ensi y'omwoyo erina ssemateeka gwe yatuwa oba constitution, nti ekigambo kino ekitabo kino constitution ekyamateeka ekyatuweebwa Katonda ye Bayibuli, ekuŋŋaanyizibwa ly'ebitabo byonna erituyamba ffe okutegeera ensi y'omwoyo kyetwogerako. Mukama bwe yayagala tumumanye, yayagala tumutegeerere mu kigambo kye. Era omuntu bw'oyagala tegeera Mukama nga toli ready kusoma Bayibuli, ekitabo kya Katonda oba ekigambo kya Katonda ekyogera ebigambo ebigatta omuwendo ku bulamu bwaffe, osobola okutuuka mu bulamu bw'ensi eno n'obuvaamu. So tuuka n'ova mu bulamu bw'ensi eno naye nga obutambuddeko katundutundu oba kapapajjo okusinziira ku ekyo Katonda kyeyagala otambuliremu. Si kirungi muntu okutuuka kufa nga n'okuwangaala wawangaala naye ng'ekyamazima ofudde tutegedde ensonga nkulu lwaki wajja ku nsi, n'ekirala ng'otambulidde mu kapapajjo kokka ak'ekyo abaako obusobozi Katonda bwe yateeka munda mu ggwe. Ekitabo kye bayita Bayibuli ye ssemateeka, alimu amateeka ge talina kumenya, ayinamu ebigambo ebituwa ebisuubizo Katonda byasuubiza bamugoberera. Kyokka n'ekirala Bayibuli kye kitabo kyokka ekitusiigira ekifaananyi eky'ensi y'omwoyo entuufu efaanana etya. Bannaddiini bwe baali batugamba nti Katonda mwoyo mwereere talina mubiri, yo Bayibuli naye tugamba nti wamma babalimba. Katonda alina omukono guli ogwagololwa ku Falaawo. Katonda alina amaaso agayita eruyi n'eruyi okulaba abatuukiridde alyoke yeerage nga bw'ali ow'amaanyi. Katonda alina ekigere atambula. Katonda alina amatu. Bayibuli egamba nti yatonda okutu ye tawulira. Kati kyentegeeza kyeki nti Bayibuli bw'ogisoma otandika olabira ddala Katonda mu kifaananyi kye ekituufu kyennyini kyali, n'ensi y'omwoyo etandika okuba eyannamaddala gy'oli. Naye nga tokyawulira mpulire mu kyaki nga bagyogerako bwogezi, naye nga buli lunaku ogoberera n'okuwuliriza ddala biki byeyogera gy'oli. N'olw'ensonga eyo si kirungi omuntu okubeera mu bulamu bw'ensi eno naye nga tomanyi kiki ddala ky'oli, ddala nga tosoma kigambo kino ekya Bayibuli ekyogera naawe nga sekinnoomu. Yesu Kristo atugamba mu Yokaana 14:5 nti nze ekkubo n'amazima n'obulamu, era teri ajja eri Kitange wabula ng'ayita mu nze. Eri ekigambo kinene nnyo okugenda mu bwakabaka bwa Katonda, okuddamu connectinga n'ensi y'omwoyo nga toyise mu Yesu tosobola kweddamu kutabagana na nsi ya mwoyo. Naye ekyewuunyisa kye kino, atasoma Bayibuli kyali kimanya ddi, atakkiririza mu Bayibuli kyali kimanya ddi. Abantu bangi nnyo balina amakubo mangi nnyo ge baagala bo okuteekawo, naye nze mbazigirira ekkubo ettuufu eddamu. Buli kampani zonna ez'amaanyi bwe zimala okutandika okukola products zaazo zitandika okulowooza ku ngeri gye zinaazitundamu. Zikola ebintu bibiri eby'olwatu. Ekisooka okulanga products zaabwe, ekyokubiri bateekawo centers abantu we banaabisanganga, ezimu baziyita dipo ne bayingira nabo mu ndagaano bakola partnership. Katonda n'aba authorized dealer nga yajjayo ebintu ebiri original, nga bw'oba oyagadde ekintu ekiri original otuukirira abo. Kati ye Mukama bwe yayogera ku kigambo ekyokutabaganya abantu ne Katonda, Yesu n'aga nti abaamusooka bonna baali babbi. Kati ye authorized dealer oba ekkuba ettuufu lyennyini omulyango ogututuusa mu nsi y'omwoyo n'aba ye yekka gwe tusobola okuyitamu okutabagana ne Katonda. Bw'oba olinayo omulala
okyali mu nsi ndala si ya mwoyo eno ey'obwakabaka gye njogerako. bw'oba onootambuliranga mu magenda g'obulamu bwo era owangulire mu nsi eno, yita mu kkubo ettuufu erigatta ku nsi y'omwoyo, era ekkubo eryo liri mu bayibuli oba ssemateeka w'obwakabaka bwa Katonda. Bayibuli ekirala kye njagalako kye kino nti eyogera ku bintu bye tuteekeddwa okubeera mu nsi, emanyi obuvo bwaffe n'egye tuliraga, erina destiny, emanyi destiny y'obulamu bwaffe, kyokka n'ekyo kyennyini kye tuteekeddwa okubeera. Ky'oli gwe tokimanyi naye yo Bayibuli ekimanyi, wali tonnakibikkulirwa yo neekumanya. Ate Bayibuli egamba nti wali tonnazaalwa na mu lubuto lwa maama nga tonnateekebwa mu lubuto, nga tonnabumbibwa mu lubuto lwa maamawo, yo Bayibuli yeegamba nti Katonda n'akumanya. Bayibuli erina ebigambo byeyogera, omuntu singa Katonda aba takuyambye giwa budde nagisoma n'okugitegeera, ng'oyinza okumala emyaka mingi nnyo nga weeyita kintu kirala ate nga ne Katonda akuyita kintu kirala. So omuntu asoma Bayibuli kimwanguyira okutegeerera ddala ekituufu ye omutuufu y'ani. Bayibuli egamba bw'eti mu kitabo kino ekya Okuva essuula ya 24 n'olunya olw'omusanvu, Bayibuli egamba mbu n'atoola ekitabo eky'endagaano n'asoma mu matu g'abantu ne boogera nti byonna Mukama byayogedde tulibikola era tuwulira. Bano baali baana ba Isirayiri, bo ekimu ku byafuula Isirayiri okubeera eggwanga ery'enjawulo ku mawanga amalala. Ekisooka, Isirayiri yali yayitibwa Katonda, naye ekisinga obukulu Isirayiri baalina ssemateeka eyali abafuga nga kye kigambo kya Katonda. Nange kyenkuleetedde leero kubanga mpulira buli lunaku ogamba ndi ggwanga ddonde, kika kitukuvu. Kati eggwanga eddonde liba ne ssemateeka era nga naye wanjawulo, unique constitution. Bayibuli etugamba mu kitabo kya Zabbuli essuula ey'okuna olunya olw'omusanvu nga lugamba naye Mukama abeerawo emirembe egitaggwaawo, ateeseteese entebe ye okusala omusango. Bayibuli era etuwoninga netugamba nti waliyo omusango gugenda okujja era gwoteeka weetegekere. Bayibuli yennyini etubuulira n'ebitundutundu by'obulamu bwo mu Zabbuli 139 nti wali tonnaba kuzaalibwa, wali nga n'ebitundutundu byo tebinnaba kugattibwa wamu, ye Mukama n'akumanya. Ntegeeza ki? Omuntu aneezuula n'ategeera obusobozi bw'alina era n'omuwendo gw'obulamu bwe, yoyo yennyini ategedde ekigambo kino oba ekitabo kino kye bayita Bayibuli. Olw'okuba omuntu wa mwoyo era n'ekitabo ekisinga okunnyonnyola omuntu kyali na lwaki yaweebwa obulamu ku nsi, ekitabo ekyo kyekyo ekyawandiikibwa Omwoyo Omutukuvu nga ye Bayibuli. Bayibuli yawandiikibwa Mwoyo Omutukuvu, Isaaya 3:16 yakijuliza. Omwoyo Omutukuvu yennyini ye yawandiika ebigambo bino, ye yajjanga ayogera eri bannabbi abaabiwandiikanga n'aba inspiring obiteeka mu nkola ne babiwandiika. Bw'oba onootambula n'ensi y'omwoyo, tambulira ku nnono z'ekigambo kya Katonda. Bw'oba onootambulira mu nsi y'omwoyo, beera n'enkolagana n'Omwoyo Omutukuvu. Bw'oba onootambulira mu nsi y'omwoyo obeere muwanguzi, zimba enkolaganayo ne Katonda, oba tabagana ne Yesu Kristo, oyo omulyango ogututabaganya ne Katonda. Njagala kusembyawo kigambo kino olwaleero ngenda kirwako, kyova olaba kyensembezaayo. Ekigambo kino eky'obwakabaka obw'emirundi ebiri obuli mu nsi y'omwoyo. Ensi y'omwoyo bwe tugyogerako erina obwakabaka bwa mirundi ebiri, era nga obusooka bwe bwa Katonda obwaliwo era bwo buno bugenda kubeerawo emirembe n'emirembe. Kyokka waliwo obwakabaka obulala obwajja ne bwetondekawo, buno nga bwali buzze kulwanyisa bwa Mukama. Bwali buzze buwakanye obwa Katonda bubumenyewo. Obwakabaka buno bwateekebwawo malayika omu, yali omu ku bakulembeze ba malayika mu ggulu, bamuyitanga Lucifer by then, naye najja afuna amalala munda mu mutima gwe n'ayagala okwegulumiza asinge Katonda, n'ayagala kukola fujjo. Isaaya 14 akyogera. Bayibuli etugamba ekiseera kyatuuka n'asuulibwa, naye malayika nti yakomaawo yasuula bamalayika kimu kyakusatu n'agwa nabo n'atandika okukola ng'ali mu kuzimba obwakabaka obuli mu nsi y'omwoyo, okwagala okukyamya obutonde bwonna, okujeemera Katonda. Kati ffe twagenda okujja ku nsi, malayika oyo yali yagwako dda, ensi yeetabulatabula dda, naye Mukama n'agiristowalinga mu lubereberye essuula esooka mpaka ffe lwe twajjako kaakati okubanga naffe tuli ku nsi eno. Naye olutalo lwe luno nti ensi ezo bbiri zenjogeddeko buli lunaku ziwakana n'abantu. Obwakabaka obw'emirundi ebiri bwenjogeddeko buli lunaku buwakanira omwoyo gwo. Yes, buwakanira omwoyo gwo. Obwakabaka bwa Sitaani bwali tebulina maanyi edda nga Adamu tannayonoona, bwe yayonoona ne bubeera activated. Yes, ng'omuntu okubanga amasannyalaze kwegali naye nga switch teddateekebwako. Kati bwateekebwako kibi, Sitaani yateeka on, ye yazzaamu amaanyi olumbe, kufa kwali tekulina maanyi. Sitaani yali talina busobozi, naye Adamu bwe yajeemera Katonda ate nga okujeemera Mukama elementi ya Sitaani. Kati obwakabaka bwa Sitaani ne budda engulu ne butandika okufugira mu muntu. Naye Yesu kyajja okuleeta ku nsi kuno, ekyamuleesa ku nsi, yajja adduddiza obuyinza okuddamu mu Adamu oli yasooka bwe twali tuli nga tusobola okufuga Sitaani n'ebintu byonna ebitwetoola.
bwetoolodde. Kati obwo bwakabaka lwe lugendo olufuula ensi y'omwoyo okubanga eri challenging. Ekyo kye kifuula n'ensi y'omwoyo okuba ey'ensonga ennyo okutegeera nti omuntu waligendize saagala gimanya kuba saagala kumanya kyatonda kyeyatondera kubeera, saagala gimanya era mugulu n'embasi gitegedde ndigenda. Naye kati kino kyo kyokka ku lw'ensonga eno kimanye lwaki. Bw'oba tomanya ensi ya mwoyo sitaani ajja kukutulugunya nnyo. Bw'oba tomanya ensi ya mwoyo ojja kutambula ng'okubibwa naye ng'ate obusobozi obukuwanguza bwo weebuli. Obwakabaka bwa Katonda bwo bufugira mu mirembe na ssanyu na butuukirivu mu mwoyo omutukuvu, naye bwo bwa sitaani bufugira mu kibi, mu kizikiza, mu bulimba, mu kubba, kutta na kuzikiriza. Obwo bwe bwakabaka bwa sitaani, tebulinayo bintu birungi bye bukola. Era buli lunaku ebiteeso bya sitaani nti kirungi nnyo omuntu bw'obanga oyagala kutambulira mu bulamu bulimu omuwendo okumanyira ddala obwakabaka bwa Katonda bulina plan ki gy'oli n'obwa sitaani bulina plan ki gy'oli. Yesu atugamba mu Yokaana 10:10 nti nze najja zibe n'obulamu obungi ddala. Eyo ye plan ye. Naye n'atugamba n'eya sitaani nti tajja wabula okubba, okutta n'okuzikiriza. Sitaani ayigira ddala abantu ng'ayagala obbakozesa ensobi, naye ate ekisinga okuluma okimanyi nti newankubadde nga sitaani mubi nnyo bw'atyo era buli muntu yalibadde amukyawa, naye enkozesa gy'akozesaamu ebikujjukujju bwe okuwangula abantu. Awo abaana b'abantu abasinga gye batamanyi, tebakimanyi nti sitaani si muntu, kintu kiri awo kitonde kiri mu nsi ya mwoyo. Sitaani talabika na maaso era naye bw'atyo ali mu nsi ya mwoyo kubanga yawanuka okuva mu nsi y'omwoyo ate ye teyaweebwa mubiri ffe gwe tulina. Ffe tulina omukisa munene nnyo nti ffe twava mu nsi y'omwoyo aye ne tuweebwa n'omubiri ogw'ensi y'obuliwo. Kati ekyo ye sitaani takirina, ye talina mwoyo. Manya nga ayina omwoyo ye mwoyo naye ate talina mubiri ffe gwe tulina ogw'ensi y'obuliwo. N'olw'ensonga eyo kyava yeefuulafuula ekintu kyonna ekirala asobola okulabikira mu mbwa oba okwambala omuntu n'amukozesa ebintu byonna, naye ye nga ye talina mubiri. Era lwaki sitaani yali agadde okukozesa ennyo abantu? Kubanga naye ayagala abeeko emirimu gy'akola ku nsi eno ey'obuliwo, kyokka ng'ensi y'obuliwo erina etteeka erigamba teri alina kyagikolako okuggyako ng'ayambadde mubiri ogulabika. Kati sitaani kyava ayambala abantu n'abakozesa eby'effujjo. Fenno ebiseera ebimu ebintu ebimu bitubeerako nga bannaffe bye babitukoze amaaso gaffe n'obukyayi bwonna tusooka buteeka ku bantu abo ne twerabira. Waliwo obwakabaka obuli mu nsi y'omwoyo naye nga bwo bwakabaka obukontana n'okwagala kwa Katonda, obwo buli lunaku obuwakana n'omwana w'omuntu kubanga bukimanyi nti mu muntu mulimu ekifaananyi kya Katonda. Sitaani tasobola Katonda era amutiira ddala, naye amanyi engeri gy'asobola okuvvuula Katonda kwe kufeekinga gwe, kutulugunya gwe ali mu kifaananyi kya Katonda. Ayimawo naga kino ekifaananyi kya Katonda kimya walagi kyagudde ne mu mwala. Eze plan ze bwobba ng'akuba obukule kubanga ye kimunyumira nti ekifaananyi kya Katonda kibe nga kikola ebintu ebiri contrary n'ekigambo kya Katonda. Newankubadde ng'ebintu byonna ebitera tulwanyisa n'ebitulemesa buli lunaku bitera kulabikira mu mbeera zino eza bulijjo oluusi oba ffe ze tuyita ez'omubiri, naye buli kizibu ky'osanga mu bulamu n'okulwanyisibwa kwonna ekinyusa ekikulu kiri mu nsi ya mwoyo era sitaani yabityuninga. Bayibuli etugamba mu kitabo ky'Abaefeso essuula ey'omukaaga n'olunyolo lw'ekkumi tetumegana na mubiri na musaayi wabula n'ab'amasaza n'ab'obuyinza n'amaanyi g'ekizikiza emyoyo egifugira mu bifo eby'omu bbanga. Sitaani ssebo bwe yajja ku nsi naye n'akola bases ze, n'akola decentralization, n'atematemamu gavumenti ze. Ayina emizimu nga gyo gyaba amasaza nga gyo gifuga ssaza ddamba, ayina emyoyo nga gyo gifugira nga gya buyinza nagyo gifuga abantu, ne wabawo n'egifugira mu bifo ebyekizikiza mu bifo eby'omu bbanga. Kakati egyo emizimu gyegijja gisuula obukyayi obukaawu ettima enge ku bulamu bw'abantu era gikola sisitimu ya mirundi esatu. Waliwo emyoyo nga giwakana n'abantu gibaleetera okujeemera Katonda nga gitandikira mu mitima gyabwe gibasaamu omuze oguli ku personal base. Omuntu nga obujeemu n'obukakanyavu butandikira mu mutima gwe nga yese kinoomu. Ne wabaawo sisitimu ey'okubiri nga gy'emyoyo egifugira mu society oga nti abantu b'oku kyalo ekyo bonna bakola ekintu kyekimu oba abantu bonna bamakanika b'okugala eyo bonna benda. Kati ekyo kyo era na sitaani akikola asooka n'ajja obusibe ku muntu omu n'abulinyisa ku level kati ne butuuka nga buli ababeera naye oba bali mu gurupu emu eyo nga balina omuze gwe gumu. Eyo sisitimu gyakola. Eyokusatu kwe kubanga alina emyoyo egifugira kati ate mu bifo eby'omu bbanga gyo nga girina omufuzi ali omu yafukirira gino egiri mu bantu oba ntegeerekese. Waliwo ebyalo k'osanga nga kuliko omuntu, buli muntu ali ku kyalo ekyo alina omuze gwe. Kyokka ate waliwo olw'osanga ng'ekyalo ekyo ng'oggyeko buli muntu okuba n'omuze gwe ate balina omuze ogufaanagana.
abantu basenguka ku byalo nga badduka ebyalo ebiriko ababbi mbu bagende gye batali kati ate bamala okusenguka ku byaliko ababbi abe batuuka eyo gye balaga naye basangayo ababbi. Lwaki? Kubanga obubbi ng'oggyeko okuba nti muze guba mu muntu naye ate waliwo amaanyi amalala agafugira mu bifo eby'omu bbanga agafukumula obubbi ku bantu. So bwatyo sitaani gy'emirimu gye buli lunaku gyakola. Era Bayibuli etugamba mu Bakolinso ekyokubiri 10 oba ku lwokusatu nti newankubadde tetulwanagana mubiri na musaayi nti newankubadde nga tuli ba mubiri naye ebyokulwanyisa ebyaffe bya mwoyo. Kanki basomere Bakolinso ekyokubiri 10 olunya olwokusatu agambye nti kuba newankubadde nga tutambulira mu mubiri tetulwana kugobereranga mubiri kubanga ebyokulwanyisa eby'entalo zaffe si bya mubiri naye bya amaanyi eri Katonda olw'okumenya ebigo nga tumenya empaka na buli kintu ekigulumivu ekikulumbazibwa okulwana n'okutegeera kwa Katonda era nga tujeemulula buli kirowoozo okuwulira Kristo. Ntegeeza Bayibuli etugambye ffe tuli ba mubiri ku nsi kuno twambadde omubiri naye ebintu ebimegana naffe si bya mubiri era olw'okubanga ebimegana naffe si bya mubiri n'ebyokulwanyisa naffe bye tulina okukozesa bya mwoyo. Bayibuli etugamba mu Peetero ekisooka 5:8 omulabe waffe Sitaani atambula awuluguma ng'anoonya gw'anaalya. Kati obulamu bwe tulimu toli kyoli olw'okuba gwe wasalawo ebintu bitono nnyo biwasalawo ebisinga obungi ensi y'omwoyo yabisalawo either kusaidia Sitaani oba ku y'obwakabaka bwa Katonda. Kati kino kye njagala okusiigira ekifaananyi gwe kennyini mu nsi y'omwoyo otandika okweyawulira kifo kimwoli ng'oga nti sijja gondera Sitaani kubanga ntegedde obwakabaka bwe bwagala kuntwala mu kuzikirira naye newankubadde obwakatonda bulina etteeka lye butaddewo nga liringa ezzibu waakiri naaligondera kubanga ntegedde nti bwe ndigondera wano lyerigenda n'okusalawo wa gye ndibeera nga nvudde mu nsi. Omulimu gwa Sitaani omunene okuva lwe yagobebwa mu ggulu gwa kulwanagana na kwagala kwa Katonda era n'okuwakanyiza ddala ebigendererwa bya Katonda naddala ebiri ku nsi kuno. Kyokka ate ne Mukama buli lunaku afuba nnyo okulaga Sitaani nti tasobola kumulemesa. Omwana w'omuntu y'ensonga enkulu mu lutalo luno era Sitaani buli lunaku anoonya amagezi n'obutego bwasuulamu omuntu ng'amukyamya okumujja mu kigendererwa kya Katonda buli lunaku. Kyovula nti omuntu olowooza leero bulungi enkya n'olowooza bubi. Sitaani ekintu ekisinga obukulu kyayagala kwe kulaga Katonda nti ne pulojekiti yo gye wakola omuntu njagala nkulage nti njifeebya kubanga ekiruubirirwa kye kwe kuwakanya obwakabaka bwa Katonda asimba obuwe of which tebuli wangula ennaku zonna. Ekigendererwa kya Sitaani ekikulu si kutwala abantu mu ggeyeena kyokka wabula okubaziyiza okuggyayo obusobozi bwabwe nga Katonda bwe yabateeseza okubanga akimanyi nti y'engeri ennyangu gy'asobola okukuggyako omuwendo gw'obulamu obwo. Era kino olw'obutakimanya abalokole bangi nnyo bateeka nnyo essira ku butagenda mu ggeyeena naye ne batafaayo ku kigendererwa eky'okujja kwabwe ku nsi era batuuka kuddayo mu ggulu nga tebakitegedde. Omuntu okufa nga mutuukirivu n'addayo eka kya ssanyu lingi wabula si bw'atyo Mukama bwe yateesa nti omuntu asimattuke busimattusi mu nsi kuno wabula Mukama ye kyayagala kyali nti omuntu agende okuddayo mu bwakabaka oba mu nsi eri ey'omwoyo gye tulibeeramu emirembe n'emirembe ng'asaanidde kyokka ng'alina n'engule mu ngalo ze. Engule eyo nga kyekisiikirize ky'emirimu emirungi gye yakola oba ekitiibwa ky'emirimu gye yakola egirimu ekyo Katonda kyamutondera okubeera. Kati awo we wali olutalo olusinga oluli wakati w'omuntu ne Sitaani era wakati w'obwakabaka bwa Sitaani n'obwa Katonda. Sitaani kyasinga okufuba ennyo gw'oleme kola ky'oteekeddwa kukola kubanga naye ekyasuula Sitaani kulekayo mirimu gye. Sitaani teyayenda, Sitaani teyabba. Ekyasookera ddala okusuulira Sitaani yasooka kusuula mirimu gye. Yalekerawo okulaba ekitiibwa kya Katonda kubanga ekyali kyamutondesa okugulumiza n'okuwanika n'okwogera ku bulungi n'ekitiibwa kya Mukama. N'alekerawo kikola n'asalawo atunuulira ekitiibwa kye olw'obulungi bwe n'okusukkuluma kwe n'enfaanana gye yali afaananamu. Kasita yasuula emirimu gye gye yali alina okukola okugwa kwe we kwatandikira. Kati ye Sitaani akimanya ekyo nti omuntu ng'anaagwa tosooka mutwala mu kukemebwa kwa kunywa
mwenge tosooka mutwala mu kunywa walagi tosooka mutwala mu bwenza sooka omujjeko emirimu gye gy'alina okukola mubuze ekigendererwa ky'okujja kwe ku nsi mutabula abeere ng'atambulira mu bulamu bwakwemasagga nga tamanyi kiddako oyo oba omufunye kati ekyo kyakola buli lunaku aziyiza muntu kubeera ekyo Katonda kyakutondera okubeera omuntu atategedde Mukama kyamuyitidde chansi z'okugenda kwe mu Geyeena ziba nnyingi kubanga lwaki mwekyo Katonda kyakutondera okubeera mwe muli obukuumi bwo mwe muli ekitiibwa kyo mwe muli obugabirizi bwo kati ebyo ebintu bisatu bye njogedde nti oba tobirabyeko mu bulamu ate osobola okunoonya ebyawuka ebiri substitute ku byo omuntu wabanga tafunye bugabirizi ayinza okubba oba nakola emikutu emirala egy'ofunamu ssente okwegabirira ate ng'emikise emikutu egyaguddewo gikontana n'okwagala kwa Katonda ndabyeko abantu bangi nnyo abafudde nga Laazaalo omusajja oli omutuukirivu yali omwavu ennyo eyafanga talina kintu kyonna kyakomyeko ku nsi okujjako olugero lwe lwayogerwako mbeera mbi mu yali ayita kati omuntu singa atuuka mu bulamu bwe butyo nga tategeeredde ddala muwendo oba mugaso gwa kujja kwe ku nsi esi y'omwoyo ng'emusibye nemuga alya emmere nywa genda ku kyaki naye tobaako kyokola kyonna fanga tobadde wa mugaso ekyo sitaani aba akusibye kantontono sobola okgenda mu bulamu buli obuddako nga tolinaayo kifo kya muwendo kugenda mu ggulu kirala n'okufuukawo ekitiibwa ng'oyingidde mu ggulu nakyo kirala gigi n'emikutu sitaani mwatera okuwangulira abantu mukutu ogusooka kudyekadyeka sitaani adyekadyeka abantu oba okubasalira olukwesikwesi oba okubalimba wano akozesa bikemo ng'asinziira ku ebyo byennyini abantu bye baba baagala alyoka abasendesende sitaani asinziirira ddala ku ebintu gwe byoyayaniramu akutwalira abamu kemera mu bitiibwa abalala mu malala abalala mu kwagala ssente abalala mu kwagala tiibwa kati bwe bati buli muntu amusendera mu kyanjawulo okusinziira ku kyayagala kyazudde nti omuntu oyo kyayagala naye singa Katonda akuyamba nti mu bintu byonna byoyagala n'oyiga bipimira ku kigambo kya Katonda obutasukkiriza ekitiibwa Mukama yakitondera buli muntu okibeera singa abajjeyo obusobozi bwe obugabirizi ebintu Mukama yatutondera okubanga tulina okuba n'ebintu ebyo bikozesebwa naye ebintu ebyo nga bwe mbyogedde singa obifuula Katonda then awo sitaani aba amaze okuwamba oba okukozesa obubi singa obisubstitutinga mu kifo ky'okuwa attention Katonda n'obanga attention ogiwadde ebintu ebyo then ogenda kubanga ofuuse agenda kuba sitaani amaze okufuna aba mu bikemo bye byaba asindise ng'olutuula oba nga kaneeti aba amaze okukwatirayo ekyokubiri sitaani akozesa nnyo okulumba n'amaanyi yesu amanyi okulumba abantu lwampaka bw'alaba nga kyetaagisa bayibuli bwetyo bwe tugamba amanyi okuleeta embeera ezitiisa n'obusambattuko mu ngeri endala afuuka violent okukozesa ensobi si gamba nti naba ayina amaanyi mangi naye ateekawo embeera ekukanga kubanga nabagambye Peetero ekisooka 5:8 nti awuluguma ng'empologoma ng'anoonya gwanaalya kati bw'awuluguma gwe n'otagala ng'ogwa mu gaapuze oba mu ambushize ng'ajja akukolako effujjo lyayagala so n'olw'ensonga eyo kirungi kimanya nti sitaani amanyi owuluguma manya nga amanyi okula ebintu ebyokulumbya ng'atiisa kubikulirwa 12:12 egamba nti sitaani azze gye muli ng'alina obusungu bungi kuba akitegedde nti asigazzaayo akaseera katono yes alina akaseera katono lwaki katono gigi n'emyaka 12 kasookedde ensi etandikibwawo okuva mu Adeni nga sitaani kuva eyo n'akimanya alina akaseera katono nakati kakyali katono kubanga akimanyi nti ye Katonda abeera mu butakoma mu butaggwaawo sitaani olw'okuba mwoyo ye yamanyi obulamu obw'okubeera mu nsi y'ebyomwoyo bwe butegeeza mu nsi y'omwoyo tebabala nga ffe bwe tubala ennaku bo babeera mu butakoma mu butaggwaawo kati ye bw'alaba nga bagamba nti waliwo ekiseera lwe kijja otutuuka akole byakola malaata ensi ezingibweku olunaku lw'omusango lubeerewo atwalibwe mu Geyeena mu nnyanja yaka n'omuliro akimanyi nti alina akaseera katono so kyova olaba sometimes agolokokera ku bulamu obwo mu ngeri y'okwagala okukozesa ensobi otye naye embeera ne bwebanga etabuse mbeerayo ne bwebanga ekaaye bumanya nti nno sitaani anumbye kuntagaza nzija mu kkubo lyange naye sijja ddivaamu mu linnya lya Yesu ekirala mwatera okuyita sitaani ayitira mu busibe yes bondages obusibe n'obuzaliranwa egyo emyoyo gy'ekika egirondoola abantu ekyo ndikyogerako mu bulambalamba bwakyo bwe ndiba nga kyenjogerako obusibe bwa famire obukwata abantu ekituufu gye buli omuntu asobola okubeera spiritually bound nga musibe mu mwoyo ekyo nekimuleetera okuba nga mu nsikungulu alabika bulungi era omuwendo gw'obulamu bwe ne gutavaayo ng'omusajja ayogerwako mu Mako 5 yali aliko emizimu 6
yali alina obusobozi obubuulira enjiri olunaku lumu mu bibuga 10 naye olw'emizimu 6 ate yali tayinza kubikola, yali tasobola kukola mulimu ogwo kuba yali mulalu. Kati nekyo Sitaani kyakola, akozesa obusibe, abalala abasibira mu butafumbirwa, abalala mu bwavu, abalala mu bubbi, abalala mu butamiivu, n'abalala abalemesa okuba nga beezimba. Kati ekyo n'abanga akitegedde nti mumulemesa okusoma kubanga tukimanyi bw'ana asoma ajja kugasa, kati twagala asome aleme kugasa. Kati ekyo Sitaani akikozesa ddala ng'akozesa obusibe n'obuzaliranwa, era ogobereranga nnyo ebintu ebyali ewammwe ebifaanagana nga naawe olaba bikuliko oba nga biri ku baganda abo oba ku baana bo. Waliwo eddoboozi erigamba nti ensi y'omwoyo okusaidia Sitaani yateekawo olutuula balweta buzaliranwa okwagala obaziyiza okuggyayo obusobozi bwammwe. Era nakyo omuntu osalawo busazi nga Ssekinoomu ne weerwanako okutuukira ddala mu kusaba ne mu kwewaayo, Katonda n'akuwa obusobozi n'obanga owangudde obusibe bwa Sitaani. N'olwekyo bwe twogera ku muwendo gw'obulamu bw'omuntu nti buli mu nkolagana ye n'ensi y'omwoyo, mba ntegeeza nti obutamanyabwo bw'ebyama bino eby'ensi y'omwoyo kwe kulemererwa kwo nga Ssekinoomu, kubanga Mukama waffe Yesu Kristo teyajirira ffe balokole bokka wabula abaana b'abantu bonna okusobola okutuzzaayo mu kifaananyi ekituufu kye twalimu olubereberye okugwa tekunnabaawo. Luka 2:19 atuwa obuyinza obwo, nagamba wadde amaanyi n'obuyinza ku myoyo gyonna n'emirimu gya Setaani. Agamba amaanyi tugayina. Ago Yesu bwe yali agamba Matayo 6:33 n'agamba nti musooke munoonye obwakabaka bwa Katonda. Obwo yaleeta busobozi kuddamu kubeera nga tukolagana n'ensi y'omwoyo ate n'okufugira mu nsi y'omwoyo. Bane lwaleero njagadde enkomi wano, Katonda nga abanjagalire, nzikiriza nti ekyali tugenda okutandikira ate nga tukwata ku kisaawe ekirala. Mukama asabira mikwano gyange bano abawulidde ebigambo byenjogedde olwaleero, zimba obulamu bwabwe mu nsi y'omwoyo, bawa amaanyi muntu waabwe ow'omunda, ogolokose ebirabo obusobozi n'ebyama byewakweka munda mu bo bireme okufa wadde okufiidinga. Kyuse bangi okubajjako ennaku n'obuyinike abadde baakona ng'emmeeme zaabwe zaalwala, abaddiza obulamu obupya n'enkomerero yaabwe ebeere ekitiibwa kuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Mukama banjagalire, usigale bulungi, mweraba.